banange bw'otuuka e Munyonyo Sudiri alina ekitongole kikeera ku makya kusomba ttaka n'amayinja nga bayiwa mu nnyanja Victoria. Olwaleero ndowooza aweza ne yiika eziwere 10 za reclaimings. He is reclaiming, not a wetland. Honorable Betty Namboze Bakireke we agendedde maaso n'okubanga agamba nti ekitongole kya NEMA oba bagamba nti no bakola nnyo bagende maaso n'okuba nti basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi bagende maaso n'okubanga basiguukulula ebizimbe bya Sudiru byonna esayidi eyo gye yazizikira ennyanja Lake Victoria. NEMA twagala tugende e Munyonyo mumenyewo ebizimbe bya Sudiru. Tumugise n'amayinja ago gonna gapakidde ennyanja yaffe. Kyova olaba ennyanja esaze egenze eri sayidi eri ez'Ebuvuma eridde ekizinga egenze eri mu etutte ebibanja by'abantu ene Katosiwa yonna kubanga ene Kampala baginyigiriza Basudiri NEMA esirise mbweraba ba mu Lubigi nga Sudiri ayuwa amayinja wano mu nnyanja. Tukkirire mumenye ekizimbe kimwe ekya Sudiri mukikube ku ttaka bapa fena tutegere nti NEMA etabuse. Awakati nga embeera eri mu Lubigi ekyagenda maaso n'okuba nti etuuza abantu obufofofo embeera eri ennansana. Honorable Betty Namboze agamba nti beteeseteese okulaba nga President Bobi Wine olukoma mu ggwanga nyaffe Uganda bagenda kuba nga bayimirira wamu n'abantu b'ennansana abagenze maaso n'okuba nti bamenyebwa era baakugenda maaso n'okuba nga bakolawo akatiisa. Tulinda President waffe akomewo alangirira olunaku fena lwe tugenda okusituka tugende tuyimirire in solidarity n'abantu b'omu Lubigi. Exactly. Nga tetunaba kugenda ku nsonga ndala Honorable Betty Namboze ze yayogeddeko mulina ebya Honorable Mpuga na Abed Bwanika. Tusooke tumalirize ensonga y'ennansana mu Lubigi. Gwagenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno olunaku olwaleero enkya y'olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa June omwaka gwe tulimu 2024. Amasasi gagenze maaso n'okuba nti gavuganise kuvuga yenna mukadeke kamu ne tiyagasi n'agenda maaso n'okuba nga akubibwa mu bantu ennansana mu bitundu by'omu Lubigi awo wennyini Honorable Namboze wabadde agenda maaso okuba nga ayogerako. Bino nno bivudde ku bantu kwagala agenda maaso n'okuba nga abeegugunga n'okulaga obutali bumativu oluvannyuma lw'okuba nti n'ebintu byagenda maaso n'okuba nga bisendebwa bizinesi zagenda maaso n'okuba nga zoonooneka amayumba gayiika. Wabula ate ekisinga okuba nga kireeta abantu bano obusungu kwekwa okuba nti no waliwo bizinesi ezikyasigaddewo omuli essundiro oba amasundiro g'amafuta wamu ne poliisi yennyini etwala Lubigi. So abantu bigenze maaso n'okuba nti no bibaleeta okwegugunga okakana poliisi ng'ebakubyemu omukka ogubalagala wamu n'amasasi okugenda maaso n'okuba nti nebataakiriza mu buufu obumu oba ateera obulala. Kale awo ovaawo sayidi z'ennabweru nabo ge bakaaba ge bakomba ekiri atabaala kyagenze maaso n'okuba nga nabo kitandika obbatuukako ojja kujjukira kyatandikira Ganda. Wabula abeebwayise bo baalabuddwa ne baweebwa wiiki 2 namba okubeera nti beeteekateeka era essaawa yonna baakujja okuba nga babajjawo singa banaaba balemeddewo mu buufu obwo. Kale bwe tuvaawo Honorable Namboze nga kyagenda maaso n'okuba nti ayogera eri abawuliriza yagenze maaso n'okuba nga alabula munywanyi we oba yali munywanyi we Honorable Mathias Mpuuga n'agattako ne Honorable Abed Bwanika. Bano ojja kujjukira nti essaawa yonna balina okusaba n'okuteekateeka enteekateeka nga esibuka Masaka alina obubaka bw'abasabukululidde n'abaweereza wabula nga bwandibanga temubeere kweyibaala. Uliriza nti abantu abakola eby'e Masaka boolekedde okubeera nga iwala go forward. Mbabazi yajjira mu maanyi singa ojjukira olukuŋŋaana lwo olwasooka e Nakivubo naye ng'obuuza nti bwe tunaamala osaba e Masaka ate Mukono
ate mbalala onogambayo nti n'abaluwa mukuŋŋaane tusabe n'olwekyo ebyo ebintu ebimu nze ndowooza nti bya kiseera kubanga akaseera kano tewaliwo sayidi yakusatu sayidi zirina kuba bbiri eya Museveni n'ey'abantu bannayuganda nga beerwanako n'olwekyo omuntu yenna ateekawo sayidi eyokusatu yayagala kutabangula era bannayuganda tajja bafuna. So abo nno obubaka bwa Honorable Nambooze ng'agenda no maaso okubanga abuweereza abanywanyi n'abagamba nti bwe baba nga Honorable Mpuuga n'Abedi Bwanika balina enteekateeka ey'okubaako ekintu kyonna kye batandika tebagezaako kikola. Uganda erina kubeera n'ebyobufuzi bya mirundi ebiri oba n'abavuganya ba mirundi ebiri. Mwami Museveni mu pate ye ya NRM ne government wamu n'abooludda oluvuganya nga lwe lukulirwa Bobi Wine. So Honorable Nambooze agatayagalayo balala bo baba bazze kukola byabwe. Mukadeke kamu Honorable Nambooze yayongedde okubanga atandulula ku bigere ensonga n'azijjako mbyebufuzi n'alumbagana mwana mulenzi amanyiddwa nga Dista abangi mumuyita Hozambe. Yagambye nti no Hozambe totuwemula genda owemulira abeewammwe nti era oluyimba lwa Hozambe gweosobola okuluyimbira nnyoko. Ate banange tulekeraawo okukuliriza abantu ng'abo tubawagire buli ava gy'avudde n'obuwemu bwe mbw alina talenti kikaaki ekuyimbya eby'obuwemu gwe oluyimba lw'oyimba oluteekako nga nnyoko waali ng'obadde otambula n'ennyoko mu mmotoka osobola omuteerako oluyimba olwo gwe simanyi Kozambe. So exactly yoyo Madam Speaker not Madam Speaker Madam Teacher Honorable Betty Nambooze ng'alaga obutali bumativu eri akayimba ka Hozambe gye kakomye okuba era nga kakwatayo n'abantu okanyumirwa. Ye Madam Speaker Madam Teacher agamba shifula n'ebisigadde byonna tayagala kumanya biyimba byabwe mukale anga bw'owulidde nga Madam Teacher ayogera ku His Excellency Bobi Wine era nga bw'agambye nti esaawa yonna Bobi Wine wanaaba agenze maaso kubanga atonya ku ttaka ly'omuddugavu kale ku lukalu lwa Uganda cause Bobi Wine abadde South Africa gye buvuddeko. Bobi Wine nti wanaaba atuuse bagenda kubanga bakolawo akatiisa njagala okuwaako ate ebyabadde South Africa. His Excellency Bobi Wine yagenze maaso n'okubanga atalaga sayidi eyo obumu ku byabaddeyo yagenze maaso n'okuba nti n'abituteera mu bwino nagamba nti in Johannesburg, South Africa we had a film screening of our documentary Bobi Wine the People's President. The event was attended by the Ugandan diaspora, the civil society, academics, political leaders, and activists, as well as the media fraternity. We had the opportunity firsthand to show to this audience the gross human rights violations meted out on the people of Uganda by the Museveni regime. So Bobi Wine ng'agamba nti babadde Johannesburg mu South Africa era firimu ye emanyiddwa nga we had a film screening bagenze maaso n'okuscreeninga firimu eno emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President n'agamba nti nno omukolo guno gwagenze maaso n'okubanga gubeerako bannabyabufuzi bangi abayivu bangi n'abantu okuva mu nsonda ez'enjawulo wamu ne bannamawulire. Bobi Wine agenda maaso n'okugamba nti nno baafunye omukisa ogenda maaso n'okuba nti nno balaga engeri abantu n'obuntu gye bugenze maaso n'okuba nti nno butulugunyizibwamu oba zoyinza okuyita human rights engeri gye zigenze maaso okubanga zitulugunyizibwa eddembe ly'abantu we litulugunyiziddwa n'okuba nti libagibwako. Bobi Wine yagaseko nti I was delighted to share the stage with 5 other victims who told their moving stories. Tinabadde musanyufu okubeera ku stage emu n'abantu abalala nga 5 abagenze maaso n'okuba nti no batuwa emboozi zaabwe. This included Monica Nabukeera, wife to John Bosco Kibalama. Kuno kwabaddeko omukyala amanyiddwa nga Monica Nabukeera ono nga mukyala wa John Bosco Kibalama. Masereka Samuel oyo no yagenda maaso n'okuba nti aba CMI bagenda maaso n'okumukijjanya. Motive Kasagga who was also abducted and tortured. Amwana Mlezi Motives Kasagga oyo mukubi wa bifaananyi nno naye yagenda maaso okuba nti yakwatibwako era ebintu kye byagenda maaso kubanga bimutambulira
Ngoya John Bosco, whose brother was murdered in Karamoja. Mwana mlenzi Ngoya John Bosco jakujukira nti mugano yagenda maaso kuba nti ne wati we Karamoja bobo inagamba nti naye babadde naye wali. Sebguda Richard, the Makerere student whose hand was shattered by a tear gas canister thrown into his room. Ne mwana mlenzi amanyiddwa nga Sebuganda Richard oyo nga bagenda maaso n'okuba nti bamukubaka canister ka tear gas omukono negenda maaso n'okuba nti gusesebuka. Aside ze Makerere. We shall spare no effort in exposing these violations to the world out there so that people get to know the Museveni regime for what truly is. Abo bwana kama tiro tebajagera masa kubanga balekera ogera masa okwanti balabisa embeera ezifaananako bwezityo n'okulaga abantu omujijigi wa Mwami Museveni engeri gye gugenze maaso n'okuba nti guyisaamu abantu. So abimu ku bifaananyi bye byogenze maaso okubanga olaba nga ngenda maaso okubanga nkusomera obubaka buno. His Excellency Bob Wine yabadde wali e Johannesburg, South Africa, kakere maaso okubanga atambuza emboozi ya struggle oba enjiri ya struggle n'okulaba nti abantu agenda maaso n'okubongera enjiri eyo okulaba nti abateekateeka okulwana okulaba nti eggwanga lidda mu mikono gye mu buufu okufaananako bwetyo. Abasidi omusunsuzi erinnya lyange agaliwo omukutukooli video bwogenda maaso n'okuba nti ogirayikinga sobola kubanga nfunamu nnaku wabula okusanyukira n'okwebaza subscribinga bw'obanga tokikolanga weebale.